musalirako omutanda alayhi salatu wassalam. Kyonga kiwedde biidhinillahi taala mbakubiriza baddu ba Allah balungi nange sejjeemu kubeera nga Allah waffe tumutya mu mbeera zonna zetuwangaliramu okumutya Allah kyabbeeyi mu byebbeeyi omuntu byandibadde yeteekateeka nabyo nga nekirago okutya Allah ekiri ku toopu yaabyo kwe kumusinza nga ali yekka n'omwawula n'otakola shiriki wabula n'onoonya kye bayita tawhidi enzikiriza entuufu nobeera ng'ogyekwatako oyo nno yaba atidde Allah mutufu okumutya. N'omuntu ne bw'anaasaala n'asiiba n'akola emirimu gy'eddiini gyonna naye nga mushiriku aba talina taqwa era wadde nga ye muli agyerabamu naye yaba talina taqwa kubanga la ilaha illallah kalimatu taqwa ekigambo ky'okutya Allah tabaraka wa taala. Tukyagenda mu maaso n'okunyonyola wajibaatu ssala ebyobwetteeka mu ssala twaga 28 twamala obukwakulizo bw'esswala bwo twabula buli 9 netugamba nti kyebayita akakwakulizo idha faqada sharutu faqada almashrutu singa kondisyon eyo ebulawo kitegeeza n'esswala tolina amakulu nti obukwakulizo kikulu nnyo ku sswala y'omuntu era singa akamu ku 9 kabulawo ng'ate olina obusobozi kuko esswala ebeera nfu. Teeza nti akakwakulizo bwe kabulawo toba na sswala. Ku 9 bwe twalaba okuggyako nga tolina busobozi kuko kateeka mu nkola nga istiqbaalu lqibula omuntu okubeera nga atunula mu kibula ekyabafuqaha baateekako nti maa alqudura ng'akirinako obusobozi kuba asobola okubeera omulwadde ng'ekituufu mu mbeera gy'alimu tasobola kutunula mu kibula. So twalaba nti wasalidde mu mbeera yonna Allah akkiriza esswalayi kubanga ekyokutunula mu kibula takinaako busobozi. Era ekirala twalagamba nti satirul awra omuntu okuba nga abikka obwereere bwe maa alqudura ekyo nno alina okuba nga akirinako obusobozi. Ataharatu min alhadath omuntu okwetukuza okuva mu kizuusi asobola okubeera nga waali era nakyo ng'okirinako obusobozi. Watolaba omuntu asobola okubeera nga waali nga bagenza omumukwata nga abadde yakava manju amakulu nga alina hadathul asghar ne bamusibira ewantu nga tewali mazzi tewali wayinza kutayamama kyokka atawulira baazina oyo naye ekyokwetukuza takirinaako busobozi. Era twalaba emabega eri nti omuntu oyo mu mbeera bw'ati asaalirayo era amateeka g'eddiini gamuta. Kakitegeeza nti omuntu ateekeddwa okufaayo ennyo okumanya obukwakulizo obwo kubanga kyebayita akakwakulizo wekabula mu sswalayo ng'obadde n'obusobozi kuko sswala toba nayo kyebayita akakwakulizo. Amakulu mu bufunze amateeka agafuga esswala kyazzako gyali mpagi. Empagi twalabanga arukulu empagi amakulu nti esswala eno okunywera kwayo erina okubaamu empagi obutayugayuga bweti. Era twagamba nti empagi singa omuntu aba agirese esswala yeefiira ddala. Abakoona empagi ogireka ng'ogenderedde nga tomanyi weerabidde esswala efa. Oteekeddwa okufaayo ennyo naye okuzibeerako. Era singa omuntu aleka empagi 14 zitwalaba nalekako empagi emu esswala ye ateekwa buteekwa kubeera nga agiddamu. Ekyokulabirako singa omuntu abuuka amaviivi n'agenda bugenzi eri ku sujuudu tumugamba tadda kati yakitwale nti eyo laakanfu kati wabadde abalala akasatu abale mmeka abale 2 amanye nti eno maviivi tegaliimu namumpusa empagi. Kategeeza nti weyandibadde atoolera salaamu tatoola alina kuyimuka n'akimerako ey'okumeka ey'okuna oluvannyuma yabala 5 naye nga shali ebala mmeka ebakubanga era gyabala ey'okutatu maki maviivi tegabaddemu. Kakitegeeza nti awo nga tanatula tahiyaatu ateekeddwa okubalansinga esswala akasenti era akaziwera emmeka ziwera 4 oluvannyuma alinayo kye tuyita sujudu sahawi oluvunnama olw'okwerabira lwetuvunnama nga either tukendeezezzaamu oba twongeddemu oba tubuusabuusizza. Era nkakasa sujudu sahawi yeddako mu maaso awo era shekhe yagituwa oluvunnama olw'okwerabira. Tujja kulaba omuntu avunnama ddi nga alese empagi, omuntu avunnama ddi nga alese ekyetteeka, omuntu avunnama ddi nga alese ekya sunna. Ye sunna ye omuntu ne waba agirese tereko sujudu sahawi.
okujjako gye tujja okulaba bafuqaha gye bayinza okuba nga baatuwa nti yiino. Tayib, kati so tolaba nti empagi kikulu mu swala. Al-Fatiha otagisoma toba na swala kubanga eyo mpagi. Omuntu wayongeramu wamanya nti empagi ndatwalaba nti watatola salaamu walaga nti okutola salaamu esooka eyo mpa wa amma eyokubiri tolaba nti eriki eri sunna. Kati omuntu watatola salaamu eswala n'agivaamu buvyawo nga tagenderedde n'agivaamu buvi ngena okulaba nga ali ku azikaali naye nga tasuuza muti assalaamu alaikum wana munniya naga nti kino ngitadde. Kati tumugamba nti eswala tokoze eki tolese salaamu. Kati omuntu bw'ati ateekeddwa okuba nga amanya nti alese empagi. Kati so empagi twalabanga yayo nkulu yenyweza eswala kubanga teyugayuga. Ekirala tuli ku ebyetteeka. Kati ebyetteeka by'eswala bye twagamba nti biri 8 naye bino yujubaru bisujudu sahwi. Bino byetteeka mu swala sujudu sahwi ekola etya ebimala. Era kyo n'oba okirese ekyokulabirako singa omuntu yeerabira adhikaliza okumaviivi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kuba jeri Allah asobola okuwa ebirowoozo wallahi ensi gye tulimu bitusumbuwa bingi n'ogenda bugenzi kumaviivi n'ovaayo. Kati ojjukira atoze waggulu sizese adhikaliza kumaki. Kati abanga omuntu addeyo azireete oba akole no rabbana walakal hamdu agende ku sujudu naam kyaba akola taddayo kuleeta adhikaali ezo kuba ekyo kyalese kyawajibu. Abaffe akola atya waba amalirize tahiyatu alina obuvunanyizibwa mmeka 2 eza sujudu sahwi ezo nga zigenda kuzibikira ekituli kiri adhikaali zyakoze eki ziyalese. Kale si bungi akantu ako kubanga ezo adhikaali z'okumaviivi ziri wajibu ate ng'ekyetteeka mu swala kivaawo obanga okyerabidde obanga okirese togenderedde Allah wakuyamba n'ojjukira ovunnama envunama mmeka 2 olw'okubeera ng'okizibikira. Ekyo kyo swala tekola otya togiddamu oba lakana n'ogiddamu olw'okuba olese rabbana walakal hamdu ngaetugenda okuba nga tubiraba. Kati ekyetteeka mu swala nakyo omuntu ateekeddwa okuba nga abimanyi era n'ennamula yaabyo nti wendeka empagi kyekiddako wendeka gundi shurutu sala kyekiddako wendeka awajibalu sala kyekiddako omuntu ng'amanya mu swala naye omuntu gwebutabukako mu swala nemutabukako n'agivaamu ng'ayomba n'agivaamu naddamu n'akima endala eri ekoze eki eri efudde anti kati agasigasemu kati nkole ntya nga talaba kiddako kasise swala nnyingi n'asikawaawo endala n'agiddamu buki buto. Kati olaba omuntu oyo tomunenya kubanga talina kyakola atya kyazzaako naye kati omuntu asomye kati wano nerabidde ki nerabidde olutulo olusooka mu tahiyatu mbadde nteekeddwa okutuulamu nenyimuse buyimusi kati ajjukira ali waggulu awo yatulako mu dalasa akola atya agenda bugezi maaso n'esswala weggwa n'avunnama envunama ezi nga tanatoola salaamu kiri nekizibikirwa n'agenda maaso n'adhikaali. Kati ataasomako bimutabukako awo era agenda tagenda akkirira takkirira anona ekyazzaako takola atya ate waba mutunuulidde atya okuswala. Kati awo bwennyini weyeebulizabuzira mpola n'aleeta nniya nti kati eno yongitadde kanadamu n'agira buto Allahu akbar n'ayingira butempya mulaba musajja butamala poza azeemu swala ki kubanga bikoze eki bimugasse. Lwaki bimugatta tatulansikola ki kusoma kaliso gwe saade bikugatte gwemanya nti bino byetteeka bino byempagi bino bya sunna bino bya shuruto bino makruhatu kino bwenkireka nzizaako kino bwenkireka nzizaako kino ekikoze swala kino kikoze swala. Omuntu abitegeera amaze kutula wansi n'asoma eddiini ye. Twagamba nti ebyetteeka biri 8 era twagamba nti ebyo 8 ennamula yaabyo biri wajibun byatte omuntu ateekwa buteekwa okubiteeka mu swala ye. Bw'atakiteekamu nga agenderedde tisijja kiteekamu esswala efa kubanga kyatte okujjako nga yeerabidde obanga tamanyi ennamula ekyukamu tuvuga ati avunnama envunnama 2 noona akirese nga agenderedde oba olese ekyetteeka swala tosigazza. Tayib era twalaba ekisookera ddala mu byetteeka by'esswala
twagamba ki abaaliwo ku luli twabitandikako wiiki ewedde okwetaniya naye nga waliwo ongatta nenga wiiki ewedde tewaliwo akakafo kaali kakalu wajja leeti wajja tumaliriza wajja tumaliriza naye tetwagenda nnyo ndowooza olaba takibira ez'enjawulo nonaamwegaseeko kyekituufu kyekyo muli kwegatta wamu mu nfombe takibira ez'enjawulo amakulu ez'enjawulo mu ngaolio takibira era ogenda ku kiki Lushiyongo atya niwe wali muliko ono waleso nagata mustafu tata nagati yoyo basi kali mula gwenzita barakallahu fikum nam dad no twajiraba zino badde njukira eji in fact kituufu twajiraba badde no njam twagamba nti ekyetteka ekisooka mu byetteka by'esswala التكبيرات الانتقال تكبير zitujjurula okuva mu bifo ebirala kuteeka mu bifo ebiki ebirala nga takbira etujja waggulu ngetola ku maki ku maviivi era eyo amanyi bagirabanga eyo ekyatteeka mu byetteeka byaki byeswala amakulu ng'ogjeeko eri ey'emirizo etuyingiza eswala eyo mpagi era omuntu bw'agireka eswala ebaki aswala yonna ebanfu eswala yonna alina kuddamu buki buto singa oleka rukunu kati ate ne ey'okubiri gy'oddamu okwogera eyo yeyawa ekujja waggulu ng'omaze okusoma alifatiha n'essula endala n'ekutola ku maviivi ennamula yaayo eri wajibu oteekwa buteekwa okukola ki naye abasiraamu bagyongera nga batalina mannyo tafa nayo tamanyi nti eno yatteeka gyakola atya gyazanyiramu olina ojjatula bulungi nti allahu akbaru nogenda ku mavi katwagamba nti okuvaayo awo tewali takbiira naye twawawo ekyetteeka ekirala kyekiruwa samia allahu liman hamidahu ekyo kigambo twagamba nakyo kyatteeka mu byetteeka byaki byeswala era twagamba nti ekigambo ekyo kyogera ddi ng'okola ki ng'ovaayo bwoti waggulu manya ku maviivi era twagamba nti ogenda otereera bwoti nga kikoze eki nga kiweddeyo era twalaba nti nsobye omuntu okutereera aye nasooka akola atya akyogera n'avaayo bwati n'ateera nga ti samia allahu liman hamida ate nga amaze okukola ki okutereera kati olina kyogera ng'otandika okuvaayo ogenda okuyimuka bwoti otereera nga kikoze eki kubanga waliwo adhikaali yaawo togattawo yakumeka yakubiri kati yabuuza ekibuuzo kiri ekya takbiira zino ate zo endala ozoogera ddi kitegeeza nti nazo omuntu ng'anaita takbiira eno eya wajibu emutola ku maviivi kiba kirungi n'atandika okugyogera ng'atandise okukola ekikula ekyaki ekyokukkirira ku maki agenda otutuuka ku maviivi nga tewali nga takbiira ekoze eki okase bulungi akantu ako anayogera takbiira ng'ava ku sujuudu alina gyogera ng'atandika ositula omuki agenda otebenkera bwati baina sajidataini nga takbira akoze eki kubanga eno jajja waliyo adhikali yaki yaye endala kale sibunji akantu ako kaloga nti ekigambo samia allahu liman hamidahu nayo ennamula yakyo kiri wajibu min wajibati assala era ekyo tukyogera mu kiseera tutandika okyogera nga tutamulukuka okuva ku maviivi tugenda okutebenkera nga tukoze eki nga kiweddeyo kale sebunya akantu ako era ze twajjululamu ezitali za wajibu naye nga zo ate ziri namula yazo ki endala nga takbiira omuntu gyaleeta nga asanze imaamu ali kuki ali ku maviivi kyokka ayagala okusangalaaka twagambe era muleete takbiira yaawe
eri sunna kase bulungi bafuqaha bagisaamu eddaala singa bagiga ku wajibu kyalwadde kitegeeza nti omuntu bwagibukira bwepa aba ateekwa buteekwa kubeera nga either avunnamulu olw'okwerabira oba okubanga eswala yeki nfu kubanga kyetteeka kati bagisaamu ku ddaala ryo ne bagireetanga eri sunna ate sunna mu bafuqaha abakikoze afuna empeera akirese tavunaana kubanga bamanya puresha eri wakatikati awo ngaebagireeta ku bwa wajibu bangi tebajasigaza swala ne bamanya nti woleeteyo emizizo ekuyingiza eswala eno nooba togireese n'ogenda bugenzi ku maviivi eswala yebeera ntuufu kalisa bungi kapointi awo taibu era bwe twafundikira tugamba nti abaffe ekigambo samia allahu liman hamidahu agamba nti hatha binisbati lilimami walmunfardi ekigambo ekyo samia allahu liman hamidahu agamba shekhe nti hatha binisbati lilimami walmunfardi kigambo ekyo kyogerwa imaamu n'omugoberezi manya n'omuntu asalaye aleesa abantu bameka babiri wano agamba ekigambo samia allahu liman hamidahu ekigambo ekyo kyogerwa imaamu akulembedde yakyogera then n'omuntu azereeti asalaye yeka oba oyo abadde ayitiddwako eraaka naye mukakimeera aka yalina okukola ki abaffe omugoberezi amutaddemu awo kati oyo aliko amasala kalise bulungi wa amma imaamu n'asala yekka abo tebaliko biga abo bateekwa kukyogera nti samia allahu liman hamidahu era wanagambye nti amma almaamumu wabula ate yo omugoberezi ku nsonga ya samia allahu liman hamidahu abaffe akyogera oba takyogera agamba nti fafihi khilafun baina ahlu lilm ekyo nno kirimu enjawukana wakati wabaki wabawalimu wasahihun naye singa okubanga kituufu annahu yushrau lahu dhalika n'omugoberezi ateekwa kukola ki kukyogera alesi mangu ansaye obutalwawo tatankudde tisekagundi yagamba la naye wawo mmanya ayitibwa abamadhahabu ana kuliko abu hanifa ne imamu maliki ne ahmad ibn hanbali rahimahumullah bameka basatu abo bo qawlu yaabwe bagamba laisati wajibatu binisbati lilmaamum ekigambo samia allahu liman hamidahu bagamba ekyo kigambo si kyatteeka kumuki kumugoberezi kalese bulungi imamu maliki abu hanifa ne imamu ahmad ibn hanbali bo bagamba nti ekigambo ekyo samia allahu liman hamidahu si kyatteeka kumugoberezi amakulu nti ye wadde mugamba rabbana walakal hamdu kyo mnatakola atya natakireeta era obujulizi bwabwe bagamba hadithi eri gye twalaba nabbi yagamba alayhi salatu wassalamu ya anas ibn malik ti anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qala ti nabbi yagamba innama ju'ila limamu liutamma bihi mazima imaamu ono yateekebwawo tubeerenga gwe tujjuliriza naye swala zaffe faidha kabbara fakabbiru bwagamba nti allahu akbar naye mugabe mutya allahu akbar kalise bulungi kati eyo hadithi mulimu obujulizi bwe balaba nti oba oliawo omuntu omugoberezi talina kugera samia allahu liman hamida era nabbi agenda maaso n'agamba nti faidha qala samia allahu liman hamida era imaamu bwagamba nti samia allahu liman hamidahu faqulu kati mwe mugamba abagoberezi to rabbana walakal hamdu kalise bulungi agantu ako kati bobwe bujulizi bwabwe era bagamba nti okusinzira kweyo hadithi omugoberezi takakatibwawo kwogera kigambo samia allahu liman hamida ekibuuzo mu hadithi eyo mulimu obujulizi obugaana omugoberezi okugira samia allahu liman hamida tugenda kulaba naye imamu shafii rahimahullah yateye ekigambo kyeyagenda nakyo yagamba nti ekigambo samia allahu liman hamidahu ekyo kyatteeka kumuki kumugoberezi ateekwa kukola ki kukyogera kalise bulungi era shekhe muhammad nasuddin albani nekyo ekigambo kyeyagenda nakyo yagamba nti ekigambo samia allahu liman hamidahu ekyo kyogerwa n'omuki
n'omugoberezi ateekwa kukola ki ateekwa kukyogera kitegeeza nti omuntu ali emabega wa imaamu naye avunaanibwa okubeera nga ayogera ekigambo ekyo samia allahu liman hamidahu kati sibunja akantu ako era wano sheekh agambye qala asheikhu albani rahimahullah ti hatha alhadith hadith eyo bashekh gye beesembesa imam maliki ne imam abi hanifa ne imam ahmad ibn hanbali ku nsonga egamba nti omugoberezi ekigambo samia allahu liman hamida tekimukakatako sheikh albani agamba almuhaddith allah amsasira agamba nti hadith eyo idha qala samia allahu liman hamidahu nabbi gye yagamba nti imamu bwagamba nti samia allahu liman hamidahu faqulu kati mwabagoberezi mugambe rabbana walakal hamdu kalise bulungi sheikh albani agamba nti la yadullu ala anna alma'muma yo hadith teri mbujulizi bulaga ti mazima ddala omugoberezi ono ali emabega wani wa imamu talinawe yegattira na imamu ku kigambo samia allahu liman hamida kalise bulungi ye sheikh albani agamba nti hadith eno bwokitunulira bulungi temuliimu paati yonna eyinza gaana mugoberezi ali mabega wa imaamu kubeera nga alina ekimugaana okwegatta ne imaamu mu kwogera ekigambo kitya ekibajja kumaki ku maviivi ekya samia allahu liman hamida kalise bunya akantu akoba kama la yadullu ala anna al-imama la yushariku al-ma'muma fi rabbana walakal hamdu era nga wetalimu bujulizi bugaana imaamu kwogera rabbana walakal hamdu kwa hadithi julize bulungi nabbi wanagambye nti idha qala yani al-imam imamu wagamba nti samia allahu liman hamida mwabagoberezi mugambe rabbana walakal hamdu gwolabyekawe nabbi nga agamba nti imamu agambe rabbana walakal hamdu okiwuliddemu kati nga bwatamugamba kitegeeza nabano tebalina kwekwasa kyekwaso kigamba nti tetukiwuliddeeku imamu nge batamugamba nti gamba rabbana walakal hamdu ate nga hakka tewalimu atasobola kukyogera kalize bulungi olwokuba madi tekirimu naye akoze eki akiresi ateekwa kukyogera olw'eswalayo okubanga ekusefu saidi okutuuka kati nga imamu bwatalinamu kapaati nabyo yamugambira nti gamba rabbana walakal hamdu oluvannyuma olwokugamba samia allahu liman hamidahu kakati n'omugoberezi sheikh albani kyagamba nti tewaliwo kapaati mu hadithi kagaana mugoberezi ono kwegatta na imamu ku kigambo kitya kibajja ku maviivi ti samia allahu liman hamidahu kalise bulungi akantu ako kati awo sheikh albani kyageza okuba nga atematema ng'era imamu bwatagambibwa nti gamba rabbana walakal hamdu kati bwetyo era nawe omugoberezi tewaliwo nabbi yakugambira nti ogamba samia allahu liman hamidahu amakulu nti kyoba olina okukola kyekiruwa naawe ekigambo ekikole ki kireete samia allahu liman hamidahu era wana agambye sheikh ti waqala wakadhalika umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam wo hadith yajja eva ku weshitibwa alayhi salatu wassalamu hadithi ngebuna era hadith eno ebuna ensala ya nabi muhammad alayhi salatu wassalam nabi agamba sallu kama raaitumuni usalli musale ngaye munda byenkola ki abaffe ekigambo kya nabbi ekyo musale ngaye munda byensala kisobokera ddala okubanga nabbi kuva ku maviti yayogera samia allahu liman hamida ate ng'ensala tugiraba nti weyavanga ku maviivi samia allahu yakola atya yakyogeranga hamidahu kyatteeka ku mugoberezi okukola ki era kubana ye yabawukanako ye ali ku kigamba kyatte ate bano abasatu ahmada abi hanifa maliki bagamba sikyaki sikyatteeka kokase bungi akantu ako kati so wallahu a'lam nenga era hadithi nagyesembesa eya sallu kama raaitumuni usalli kati so kitegeeza nti ekisinga okubanga kituufu allah kisinga okumanya omugoberezi waaba ava ku maviivi kyatteeka okwogera ekigambo samia allahu liman hamida abayizi mnadde ziramu collection mu pepa ne baleeta ekibuuzo
nti abaffe omugoberezi ayogera kigambo ki ng'ava ku maviivi. Maadha yaqulu lmaamumu inda arrafi min arrukuuci. Bonna question yababuzaabuziza ne bantirawo birala. Kakati wenakivuunudde ne bagguka obwongo bagamba rabbana walakal hamdu. Ne bagamba okay, ku levo yammwe ne mu bibuuzo rabbana walakal hamdu, naye esinga okubanga kituufu woba ova ku maviivi samia allahu liman hamidahu, mukawulidde nti naamu, ekyo nkibasomesa. Naye tokiteekawo ku pepa, we bakubuuza ku pepa teekawo ekyomukiki ofune katiiki. Naye katudde eno mu swala zaffe esyala nga tusaala oba ova ku mavi ekigambo ekikujjayo imaamu kyayogera naye kyoba okola ki, nawe kyoba oyogera. So tutetezamu jasi butereeza. Kale wano ku Sheikh Abu Jawhala tuyabise ku kitabo kye yagamba ekigambo ekyo kyogerwa n'omugoberezi oba nedda, ekya samia allahu liman hamida. Sheikh yagamba nti iye omugoberezi naye akyogera olwa hadithi ya Abi Hurayra egamba kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nabbi yalinga agamba samia allahu liman hamidahu hina yarfa'u salbuhu min arruku'i. Kyombaka alayhi salatu wassalam bwe yakutamurukanga ng'ava ku maki, ng'ava ku maviivi yagambanga nti samia allahu liman hamidahu. Wanagambye kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yaqulu samia yaqulu amakulu nga asa nga asala. Ya hadithi esigajerese nti sallu kama raaitumuni usalli, musale nga we mundabye nkola ki. Ne bafuna omujulizi obugamba nti wabanga yasala ng'ava ku mavivi yayogererangawo kigambo ki nti samia allahu liman hamidahu. Kati ate gwali emabega wa imaamu ogoberera nabyani ti Muhammad alayhi salatu wassalam, nawe nagamba samia allahu liman hamidahu. Ate hadithi gyeyogera nanti bakulaze nti temuli mu bujulizi bulaga nti yakugaana okukola ki, okukyogera. Ngaera bw'ataagana imaamu kugamba rabbana walakal hamdu, kati awo ne bisigalaawo ntunafuna bw'gyakola atya, gyagwa. Eyo nsonga eya samia allah eno zewedde bulungi, buli omu ofunye wokola otya, wogwa. Naam, tusomesa busomesa bino nalondako wakola ki, bino saakida nti ova mu busira ago oyo kafiru la bino osigala nenzikiriza inshallah. Mwanagambye qawluhu rabbana walakal hamdu, ekigambo rabbana walakal hamdu ekyo nakyo ekyo ennamula yakyo wajibu, kyateeka okukyogera ng'oli muki, ng'oli mu swala. Amakulu ti ekigambo kyogera oluvannyuma lw'okutebenkera ng'ovudde ku maviivi, naye kyennyini ennamula yakyo kiri wajibu. Rabbana walakal hamdu, ekigambo ekyo eyo kiri wajibu, omuntu ateeka okukola ki, okukyogera. Era wano agambye addaliilu obujulizi an Abi Hurayrata wa fiihi mu hadithi eyo thumma yaqulu wa huwa qaimu, oluvannyuma ayogere bino ng'ayimiridde rabbana walakal hamdu, amatendo gago ani Allah. Wakadha qawluhu sallallahu alayhi wasallama, n'ekigambo kya nabbi alayhi salatu wassalam fa idha qala al imam samia allahu liman hamidahu faqulu rabbana walakal hamdu, mugambe nti rabbana. Amakulu nti imaamu bw'agamba samia allahu liman hamidahu, ekigambo ekitujja ku maviivi wemutebenkera mwegatte wamu nti rabbana walakal hamdu, ekigambo ekyo nakyo ennamula yakyo kiri wajibu. Era agambye Sheikh nti wa hadha wajibun fi haqqi al-imami wal ma'mumi wal munfaridi, ekigambo ekyo wajibun kyateeka fi haqqi al-imami ku imaamu wal ma'mumi n'abaki n'omugoberezi wal munfaridi n'asala yekka. Okwogera ekigambo rabbana walakal hamdu kivunaanizibwa ku buli muntu yenna ali muki, ali mu swala. Kalisa bulungi ako, buli muntu ali mu swala ate okubanga ekigambo ekyakola ki, ng'akyogera. Qala ibnu Qudama, Imam ibnu Qudama rahimahullah, Allah musiime, yagamba wa jumlatu dhalika, Sheikh agamba kyetutegeeza mu point eyo annahu yushra'u qawlu rabbana walakal hamdu, ekigambo ekyo kiragirwa okwogerwa
rabbana walakal hamdu kiragirwa okwogerwa muki mu swala ku musaaze yekka ng'asala yekka mugoberezi oba imaamu fi haqqi kulli musalli fil mashhur an ahmada agamba kyateeka fi kulli musallin ku buli muki ku buli musaaze ateeka okwogera ekigambo ekyo era atakimanyi genda okiyige kuba eswala ogenda kuba tokutteemu rabbana osanga omusaamu nga tamanyi kukyogera ekigambo ekyo ng'ava obuvise baawo n'atebenkera n'amagambo agamaawo n'addayo abanga mbega naddayo sebo wali ku ttaka kati ayisumi nga talina ye alabulabi nga muvaayo n'osikamu awo n'onyenyanyenyamu emimwa naye nanyenyanyenyamu awo wate wallahi gyeri abantu nga bakyasasanga yakunyenya mimwa kubanga la mwenna mukola ki munyenya musongolamu mulamu zisiini neziswadi akola neweetajjira kakati awusejirawa ng'agenda kumabe awusejira ng'agenda kumabe omukwatira ati jamada jangu bujjo byokole ebyo abo kati ejirawa wallahi kati kitegeeza nti omuntu ateekeddwa okumanya ekigambo rabbana walakal hamdu waba tamanyi sola bannange ekikubanjibwa oluvannyuma lwa shahadatu la ilaha illa llah abange swala amakulu banga tonatereza la ilaha illa llah kati swala ate sooka yogireke kwasonga manti kansooke njige swala ate ntereze tawhidi la tawhidi kasitaterera seeka nomanya nti okkiriza nti allah yekka yasinzibwa mu butuufu ng'era shiriki omuyita shiriki tawhidi nga gwonywereddeko kati ekikubanjibwawo iqaamu swala kuyimirizaawo ki naye swala togenda kujja buzoyimire buyimizi muzikiti nti allah akole nti osadde la erina emitendera gyetandikira paka gyekola ki awo oteekeddwa okutuula ogisome ebigambo nga bino bireke kuswaza singa allah akugerera mu kaseera nga babuuza nti gundi tusomeremu ebigambo biva ku maviiri bakugwakawo n'okankana ebiwowoolo amusiraamu soma nomagamba gasekaga ŋŋamba ggwe mwalimu inze naam imuka mwalimu inze poza atidde awuzi n'okunga mwalimu inze musiramu ŋŋamba ggwe nze seeka oba omuwalimu oyo wena kumuta obuuza omuki kubanga ekigambo kimukyaki kigambo ki rabbana walakal hamdu allahu akbar walilahi hamdu saba allah tusaasi so mumeevanako bwetyo ekigambo ekyo ono shekhe ibuni qudama allah amusima agamba kyateeka ku buli muswazi era agamba fil mashhuri an ahmada kyeki ge masala agasinga okwatikirira ennyo madhabu ga imamu ahmad bnu hambali era wa hatha qawlu akthari ahli lilimu kyekigambo kyabasinga okubanga bangi mbawalimu kyekigambo kyabwe bagamba kyatteeka okukyogera ku mugoberezi asala yekka kabere imamu agamba nti minhum mubo mulimu ibuni masud wa ibuni umara ne ibuni umara kyekigambo ki wa abu hulaira وبه قال الشعبي وابن السيرين وابو بردة والشافعي وإسحاق وابن منذر مولى من ابن السيرين يونو التابعي يفنا chance nalaba kuba sahaba aina ekigambo kyeyogera ekigambo ekyo wembadde mpitayitamu nenkijjukira nendabanga kuguna omulembe oba oliawo wallahi yayogera ekigambo nga kinene era nabaddawo nindaba shekhe mukulu allah nsaba amusaasire seka mukulu allah amusaasire amuze ku manhaji yayogedde ebigambo ebyewunyisa umma buli omu waali nawuniikirira mwali mufunye kumusiba mu umma buli omu nawuniikirira kufa kwa shekhe nga abadde shekhe munene kati ate wawo omuntu amawataama wano wallahi umma nekola etya nesooka esiriikiriramukko ne shekhe muhammad buni sirini allah amusaasire yayogera ekigambo n'agamba nti inna hatha lilimu ddiini yagamba nti eno irimu gye tusoma ddiini okutula nokamutudde wano nemusoma kuno kumusoma eno yeddiini kubanga oluvannyuma lw'okuva wano nabyotegedde byogenda oteeka muki munkola amakulu nti olina byobadde tomanyi allah nakuyamba nokya kati eyeddi kati ekyobadde tomanyi ngaogenda tandika kiteeka mu nkola kati sooka weetegereze gwokijjeeko nga tonateeka muki nkola kubanga osobola ofuna akatwa
n'otambula nako paka emyaka gyonna nanti wakajja kuseeka nga alina ebitabo ku mmeeza emijaladi 8 alina neggago kati ng'olabira ddala ng'ontasobola kuvaamu bulimba era n'omuwa ebirowoozo n'oddingana ddala seeyo okumala ebbanga pozi wakoma okuddingana ng'obutwa bweyongera kuwera kyavaamu lumundooza ate n'akuwa akatwa akadda ne kasasana umma namba kakati ibuni sini kyagamba nti inna hatha liilimu ddiini eno irimu gye mutula ne musoma n'ogula data ku social media n'ogenda social media n'obikkula omuwalimu n'osoma yagamba eyo yeddiini amakulu nti eyo gy'oli okusoma eyo seeka gwowadde ebirowoozo kali n'agamba nti fanzuru amman ta'khudhuuna diinahu kakati tunuulira nnyo ani gw'ogenda okugjako ki eddiini yo tunuulira nnyo seeka ni gw'ogenda okugjako eddiini yo era Sheikh Omar Siddiq Allah amusaasire yabuuzizza nti aveeyo atunnyonnyole kale kuba wali mbe yakola atya bye yasomako tusinzire okondooza tukole ekikola ki nga yeewuunye omuwalimu yasomesa omuwalimu aleeta ate amawano mu umma agawuniikirira ensi yonna wago ogambo gwe yogedde gunene nti omukyala ali mu haidi eswala akola atya Allahu akbar nga mu bitabo bya fiqhi byonna tewaliwo omuwalimu yaseerera n'agamba nti kale ekyolumu nga imaani emuyitiriddeko akole ki asaale kale mulamanzaani nga manzaani akole ki asaale wallahi singa kyali kikusaala nabbi yandibadde abatamula mabbaani ti haha basaale amakulu n'okusobola kole batya basiibe naye ekigambo yakyogedde n'asigala nga ate yeekaza ku kyo ne bamugamba ssebo n'agana okutere n'agamba ebyo bagenda kubuuza mwoyo gwange tebagenda kubuuzamu ng'abigamba wali mu banne yagamba nti eno ddiini eno iri mu nyosoma yeddi naga nti weetegereze nnyo ani gojjako yiri kubanga kyogenda otambulirako baseka baffe batusomesa teba kutuwa bituufu obuulyawo naffe kati no singa twakola ki newadde mulimu era abakyama n'obolewo bageza kutulungamya ku kituufu naye oba nti omuntu asobola okuvaayo nayogera ekigambo ekyo nti omukyala ali mu haidi akkirizibwa okusaala kitegeeza bamutadde mu bintu biki nga ne munabbidi akakongolulu yabadde mu mawuledi ga nabbi nayaniriza rasulu ng'ekigambo ekyo wakiwulira nejjuba emuvaako aga nti ayogedde ki omwana ono agenda ogizagiza bwati nga mukubye ekyoku nti n'okusiibasiiba vaawo n'akaladi ne kagwa n'asooka stopping okutendereza Allah n'omutume ono ate yafuutusewa kati gaffe twewuunya ono avaawa naye alina gwe yeewuunya gye yakoze eki gye yavudde kakati Allah nensi bannange kakati tugamba nti ekyo kigambo si kituufu kubanga osaase social media Allah tusaasire ebintu bitambula seeka gwe teeberezawo omuntu awangalira ekitimbwa eyo wansi eyo Galiraaya ku mwalo subhanallah ng'alwawo okuwulira ku bintu ng'ebyo amakulu yakuze kale akimanyi twali mu nsonga takola atya tasaala kati ate wajjagwa kati ate obwononefu butambula obukyamu butambula amazima galwawo yadde nga gatuuka kati wajja kuseeka alina galubindi alina ebitabo biri wano bingi ku tebo kati omugambo tete omukyamu kirivu kyakitintinza gonna amasala gayiika buyisi era wanyonyambu ati wabatunuulira oba mubitegedde tetunaba kati olijja oliye mukazi watu ali Galiraaya atuna kale katambi ka clip seeka wanyonyambu ati atayogera mpola agenda mpola ate nga kasabu kyamu bwayogera nga kati asaala ate nina bingi bye sinaleeta ebyo abireke wallahi ebyo abireke kuba ate bigera kyakanya balimba emizaawo nti omukazi wa haidu akola atya asaala ate yagenda nti alina bingi bye yasooka okutematema kati tetumanya ate bye yasooka byali bitya naye ali ku tafusiri era atambula nayo mpola kutabu kunene bwe guti kati batafusiri yani simanyi omuli ebigambo ebyo just bidayatil mutafaqihi fiqhi atandikibwako bashekhi yaleta point nagamba nti mu mukyala ali mu haidu byatalina kukola as-sala okukola ki ebyo yagamba nti biri ebintu musanvu yebye yatuwa mu kitabo kino nga biri haramun ku mukyala ali mu haidu okubikola
tateekeddwa kubikola nga wabikolera bifu ayina ofuna omuki omusango yagamba nti okusaala amakulu bwagamba nti omukazi ali muhaidu asaala kitegeeza nemaka yetololeka ate nga nabbi yagamba Aisha nti ifaalu ma yafalu lhaj kola byonna wali mikolo gya hijja byakola ki byakola ghaira alla tatufi bilbait wabula tokola kintu kyonna ekyokwetololaka amakulu togeza nowetolola kaaba naye byonna bikole aji byakola ki kuba Aisha yamugamba nti ngeze mu nsonga ya Rasulallah nga mukazi omunaku wavubambi nabbi namugamba oketofaayo kola buli kyonna haji kyakola amakulu yenna ali emikolo gya hijja kyakola ki Swafa ne Marwa genda mu lusenyi lwa Arafa makulu kola byonna bikole ki naye ekintu eki ghaira alla tatufi bilbait togeza nowetololaka lwaki amuganya okwetolola kaaba kubanga ali muki ali muhaidi kale ogamba nti owe haidu asala amakulu n'abakyala bali muhaidi Makka betolole kaaba oba otadde omulyango omunene seeka amakulu Ramadani basiibe Qur'ani basome ate nga masala agali omakakali akwalawo takwatako ekituufu twagamba omukyala ali muhaidi Qur'ani akole ki agite asome gye yakwata mu mutwe oba gyalabako wali nga tagikutteeko wa amma okwata ku mushafu amanyi balaba takola atya takwatako kati wabanga abafukaha baleeta ebintu nga 7 omukazi ali muhaidi byatalina kukola ne bayita n'obujulizi obuva ku Muhammad alayhi salatu wassalaamu otubala nti ye ekikolo kye yabadde akuba sunna kati omuntu awakanya sunna za nabbi alamulwa atya nga ye obujulizi ava mu Qur'ani yokka abaffe atunyonnyoleyo kale empagi z'essola mu Qur'ani enti empagi z'essola zonna ziri mu Qur'an azitunyonyoleko tizizino kale atulage ebyetteeka mu ssola nti biri mu Qur'an atulage empagi oba ebyetteeka mu hijja mu Qur'ani mwebiri nti bibino musule Muzidalifa musule Mina mugende mu bifo ebinoyirirwamu abyabitulage ebyo byonna bisomese Muhammad Allah gamba nti walladhina amanu ababakkiriza walamu yalbisu imanahum bidhulumi naye obukkiriza bwabwe ne batabwambaza buli azamanyi nkulaga nti hadithi nga okutegeera ayo nagenda mu hadithi kati awakanya hadithi kitegeeza oba oliko ekikyamu eno aya wemala okuka nti walladhina amanu ababakkiriza naye mu bukkiriza bwabwe ne batabwambaza buli azama kati obuli azamanya ekigambo ekyo kyatabanya basahaba ne bagamba nti ya Rasulallah mufaanya atali azamanyangako mwoyo gwe oba muntu yenna nti wuno kyabatabula nabbi n'abagamba la we mukitegedde si bwe kiri temuwulyango kigambo kya Allah kyeyagamba ekigambo kya Luqman kyeyagamba mutabani we Allah kyatunyumiza Luqman yagamba mutabani we inna shirika la dhulumun azim nti shiriki buli azamanya buki amakulu nti awo Allah era ategeeza shiriki mazima abakkiriza mu bukkiriza bwabwe ne batabambaza mu shiriki kati awo okutegeera odhulumu fil aya olinagenda mu hadith kati yeseeka wabanga obujuli eddiini yagitambuliza Qur'an yokka agenda kuluma omutwe paka kabuli ate wabanga bwatyo taddeyo kuddamu mu system kusomesa abasiraamu abireke naam wallahi Riyadu Salihin enzivunuli ya Sheikh oyo era nuza tusoke tugiwumuzeemuko soke tugiwumuzeemuko abagine wakasoko gikube cover okusinza kati kukyazze ayinza okuba yateekamu ate amawana amalala wallahi Allah omulimu gwa yakola munene era ababegekeeyi wawo eyasaasanya ebitabo ebitalina kusomwamu ekitabo ekyo nakiteekamu ekya Sheikh oyo naye nesikiwa nnyo budde kati wano we nategeredde nti yali atulabula era ku Facebook omwana aleesi n'agamba nti ogenda ku app bweti ne bweti waliyo ebitabo by'Oluganda nga gondi Riyadu Salihina era omuwalimu ne yagivuna katukoze tutya nga ayagala abakozi batya weeri etambudde masomero bweri kati eyo soko gy'omuze funeyo Luwalabu oba tolusobola ojja kujja ntusome nga mpola mpola bino ebyetteeka mu swala ozimbire ku eddiini
nebya sunna riyadhu soko koleji soko jirike kati obujulizi we buli bannange obukwata omukazi ali mu haidhu obutakola ki obutasala kakweyo hadithi nga bbiri n'ekigambo kimwe kyamuwalimu ffe tugende maaso yagamba mama fa Aisha radiyallahu anha anna Fatimata binta Abi Hubaysh mazima Fatima mwara wa Abi Hubaysh Allah amsiime kanat tustahadu fala tatuhuru yalinga agenda mu haidhu nenga tatukula amakulu haidhu enga alaba agenderera ta stoppinga fasa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalika nabuza ku nabbi kweki ekikurwa oba ekye ensonga ebikola ki emuliko amakulu yali yalola istihada musayi gw'ekikurukuto ogwo omusayi gw'ekikurukuto gulina ennamula yaayo mu shariya ndala era omusayi wa istihada omukyala ali musayi gw'ekikurukuto asaala n'okusiiba akola ki n'emakaaga neetolola kaaba ne mu nsonga z'obufumbo akola atya akiika nga bakkanyiza ne bebi we tewali buzibu era ye ekiri ku sunna buli swala asaale manya buli swala anaabe bwaba tasobodde asologate sola 228 n'anaaba ngaetwakiraba oba n'abeera ng'afuna buzu buli swala naye ekikulu ye ibada akola ki azikola omukazi ali musayi gwa istihada kwa n'emisaayi 3 gibavaamu alhaidi wannifas walistihada kati gino ebiri gyo tateekeddwa kubeera nga akubaganyako birowoozo talina kusaa talina kusiiba wadde okwegata mu nsonga z'ekikulu wadde okwetolola kaaba wadde soma Qur'an manya okugikwatako agisome wa ama gye yakwata mutwe ey'okusimu nga alabako oba gye bawandiika amanyi baamuta eyo wa ama okwata omusafu ekyamu baaluma n'amanyo nti apaana takola atya takwatako kati omusayi gwa istihada ate gwo oyo omukyala akkirizibwa okukola buli kimu kati wano abuuza nti ya Rasulallah omusayi ogwo nkole ntya nabbi n'amugamba nti dhalika iriqun walaysat bihaidati yamugamba nti ogwo omusayi guyita miswa sambaggere ya sheitaani Allah kwayisiza ne n'amugamba nti walaysat bilhaida oyo si haidi kubanga haidi ebbanga lyayo eddene kuluga nti omukyala aluddeyo nnyo balabe ennaku 15 ayanguye nnyo olunaku lumu n'ekiro kyalo kati omukyala agenze mu nnaku 25 nnaku 3 oyo taba haidi abeera istihada kati nabbi yamugamba nti oyo si haidi n'amugamba fa idha aqbalat alhaidatu naye haidi waanajja era ojja okumanya nti ono ki haidi kubanga yayawukana n'omusaayi guno ogwa istihada kuba ogwa haidi muddugavu nnyo ate guwunya wa amma istihada musaayi gutangalijja ate tegulina kasuka ki kabi kati n'amugamba singa haidi ajja n'omanya nti ono haidi wira kyeyamugamba fada'i sola ebyessola bikole ki biveeko amakutuddamu kola ki kusaala awo waliwo obujulizi obulaga nti omukazi ali mu nsonga takola atya tasaala era n'amugamba nti wa idha adbarat faghtasili wasalli era okakasa nti gustopinze tegukyajja genda onaabe okole ki osaale kigambo kyeyamugamba okusaala hadithi endala ya Abi Sa'id al-Khudri Allah msimi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabi yagamba alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum we yali abuuza omukyala nti ya Rasulallah tekiri nti omukyala bwagenda mu haidi tasaala era tasiiba qulna bala namugamba yiye bwekikola ki bwe kiri mukazi ali mu haidi tasaala takola atya tasiiba Ibn Mundhiri rahimahullah yagamba wa ajma'u bonna manyi begatta teriyo mmanyi yali akyawukanyeko wallahi nti omukazi wa haidi akole ki ne Ibn Mundhiri agamba nti wa ajma'u amanyi bonna begatta ala anna alhaida timazima omukyala ali mu haidi omukyala ali mu nsonga ze za buli mwezi la salata alaiha takola atya oyo tasaala fi ayami haidatiha mu nnaku z'amalanga ali muki mu haidi ezo ennaku z'omusanvu ezo ennaku z'essatu omukaaga ezo ennaku z'ennya ennaku z'ettaano ennaku z'ekkumi takola atya tasaala era agamba nti falaisa alaiha alqada era
newaba avudde mu haidi ezennaku zeyamala nga ali mu haidi esswala ezo tezikola ki tezimukakatibwako kalise bulungi era talina kubeera nga azisaala ekyo Allah nakibatowolezaako katugamba abakyala bonna abasiraamu abakkiriza nti omukyala ali mu haidi takola atya tasaala era ababadde batukiddwa akaga mawulire nti omukazi wa haya baba bakyala bannange ate kyogereko nze nange bannange bakibadde mu butonde nze nga neba mu haidi mpunzi kandi ku musaalo gwe manajjuka ebyo bigamba teka lisoko bijjewo katutereza nsonga kwajja abakazi nga bamena imaani babadde basaaze balungi omukazi yaŋŋambako nti nze ngenza okujjukira nga ndi ku Allahu akbaru nga kyayabisi kati oyo Allah bayamugondeze swala seeka nowaba oli nga ye mundiri badda ali mu hayidi tali mu hayidi temukwatako kati oyo ganamasa talumwa nako wabona abakazi abeekanze seeka ate avuddewa beewunya gye yavudde kuba kati buli omu yavuddewa amakulu nti we yavudde weetaaga okugenda baggalewo toba okuvayo mulala wakumeka eno tufundike neno an Muadhata binti Abdillah qalat sa'altu Aishata ono yali muyizi wa mama fa Aisha Allah amusiime yabuuza nti owange mama fa Aisha mama bakkiriza ma barul haidi taqdi sawma wala taqdi salah subhanallah kiriki amakulu kiki ekyatuuka ku mukyala ali mu haidi okubeera nga taqdi sawma nga ramadani bwetuuka n'alyamu ennaku zabadde mu haidi ramadani bwegwe ennaku Allah akola ki azaagala ki ekyatuuka ku mukyala oyo ng'ate ramadani agiruwa wala taqdi salah kyokka nga eswala takola atya tagiruwa nsonga ki kazi watwabuuza mama fa Aisha muwe ansa yamuddamu n'amugamba aharuriyatun anti olimu olukhawariji tiyamuddamu ki ansa olimu olukhawariji omukazi n'amugamba qultu lastu biharuriyati nze siri mu lukhawariji walakinni as'alu wabula mbuuza kibuuzo nsobole okubanga omukulu afune okutebenkera ku kyo qalat mama fa Aisha naye n'amugamba kana yusibuna dhalika eyembeera naffe yatutuukangako fanu'maru biqada'i sawmi wala nu'maru biqada'i salah eyembeera naffe nga nabbi waali yatutuukangako naye twalagirwa naffe kusiiba ebyo swala tetwakola ki tetwalagirwa tiyamuddamu ansa wabula yamulagira kyakola ki ikyabangawo kalise bulungi kasitegeeza nti omukazi ali mu haidi tasaala tasiiba naye ate waava mu haidi ennaku za ramadani zeyalyanga ali mu haidi zalina okukola ki okuzisiiba kategama nti abakyala bonna abakkiriza bate Allah tebageza ne basala nga bali mu haidi era tubakubira omulanga bonna abakyala abalya mu ramadani olw'okuba nti baali mu haidi ennaku ezo Allah azaagala tebabuuza bibuuzo lwaki yantwala mu haidi nga laba naniyayo okumala kola manzaani abakazi baba ne batugwa kusubira omukazi yagamba sijja kuzisiiba kase yagondeetedde bannange kati omukazi oyo wakwata ku Allah kyamukola bannange obusungu bwalina buva kumusuwa sijja zisiiba bannange ekyatteeka eyo yekalakasa byabwerera ajja kaafuwala kati abakyala bali mu haidi tebasiiba tebeetoloola kaaba tebeegatta mu nsonga za bufumbo kase bulungi wabula okkiriza omukwatako n'okumuwahaaga n'okusula mu kifuba kye omukazi ali mu haidi tasaala tasiiba tebeetoloola kaaba mu nsonga zikikulu takiika Qur'ani hatta ne muzikiti almukuthu fil masjid twalaba nti okutuula obutuuzi mu muzikiti gwe nayo kiriko ebigambo byabaki byabawalimu katika omukazi ali mu haidi bannange sola yamugibwako ate temubanjibwa wabula ekimubanjibwa kusiiba oba oliawo n'ebisigadde waba ali Makka ng'okutulwakka Kaaba kubeeyo mpaji atawafu liifada au tawafu ziyara tayib kaso baganda bange twegendereze eddiini ya Allah bani betukola ki betugisomako omusajja yennanga muzuuzi mu ddiini tomuwanga budde kitegeeza nti babanga bazuuzi tusuubira okubanga bajja kugira bitakwatagana era kati bitansa okuvaayo tibigatta buki bulungi byawukana n'ennasu katuna kuba stopingamu bano bamawuledi dwaza 40 tubagendeko kitono yadde wuzu tojimujjako wadde wuzu
ajja kulagirira ebitaliiyo kwaye kati edduwa ya buli kiyungo ogimanyi obadde ofuna wuzu kikaki gwolenabe ku feesi gwe tulina edduwa yawano tulina eyawano tulina eyawano tulina ekigere ekyatyo bannange akolage nga tosaalangako kati baganda bange buli muzuzi waali eddiini togimujjako wolabanga imaamu alimu oluzuzizuzi mwegenze byayogera kyumi biri ababuze abakutomeza kati watomeza atulako mudalasa manya nti awatulina waleeta ekituufu okay kino kyakimanyi kati awunziko ebintu abitabise buki wallahi munabbida teyeetaaga kujjako wadde adisi ziwera 3 nga alina kyanyonnyola hatta batuka n'okugamba nti munabbida n'okutuwa salaamu abireke tatuwa abeeraawo banaye waali awo naamu waali awo nina kyembagamba ogenda tugamba kigo ogenda tugamba ki wabuli wakwata omuzano mawanomeki kwayagala okumanya ayagala okulaga nti amanyi yaliwo nasooka beterawo kiswa nabakwata obwongo teriiyo kati awunzika abawadde awo buli omu naavawo nga obitegedde bulungi manaye mbadde sinange bingasse naye nga gwe bigasse yenna allah akuwe rahma akusseeko okusaasira bannange newebeera wuzu newebeera bulungi bwa swala ogenda muwa musomo ki munabbidi agutaggulule neguba gwa bufumbo gujja mulema ne musomo ki gogenda omuwa ataggulule nti guguno naye nga ate mulimu abasajja abayivu n'olwokuba nti bayingirira bidaati ne tugamba nti irimu yammwe esigale bannabbida eyo mweferere eyo ontu teyavayo ku tivi n'akatutema nti omukazi omukkiriza okumuwasa atali musiraamu n'omutwala nako ku kyaki n'omukomyawo oyo ngwera omuzza ku tivi osoke bebuze kubaseeka bennakasero nti ono bamuleeta oba tebamuleta bagere ku kyoto kyayirimu bafuna abasajja nti owange seeka ono twagala muleeta omujja saidi ki ava saidi zeno kasozi keeno nedda ngenda kuwa omuwalimu lwaki ono alina ebizibu bingi oyo asooka ayimirizibwe baleete omuki kubanga tivi ewulirwa eraba abantu baki bangi saba allah ataasa obuze allahumma tukomaawo kudde bususeemuko tujja tutandikiraawo tukomye ku kyatteeka kibadde kitya